Abalangira n'Abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka ab'olulyo olulangira, Abaganda mwenna, bajjajjaffe abakulu b'ebika, abakulu b'obusolya, abataka abagundiivu, bamaama abalungi, bannamasole, bannakazadde b'eggwanga, mmwe mwenna bazzukulu ba Buganda, abooluganda abako n'ab'emikwano gy'Abaganda. Mbabuuzaako naye sibaanirizzaako, sibalamusizza naye mbabuuzaako nti mutya? Bw'owuliranga Tajooba abuuza nti mutya, mumanyanga nti kino kyekyo. Bagamba nti ezaakalimpaka ziggweera mu bbaagiro. Ndudde Tajooba nga ŋŋamba Omumbejja ndagire Tajooba nga ŋŋamba Obuganda. Abamu ne muŋŋamba nti lwaki olumba Ssaabasajja Kabaka, lwaki omugamba bino n'omugamba biri, n'essisirika. Naye nga bwe mba nga njogedde mu butambi buno ne njogera, bagamba nti bwe baba buulirira owaboobwe oba ow'embogo oba ow'abeene nga n'omukopi amala tukola ki? Okunkumula. Twogedde ku nsonga z'amayiga kumala myaka. Bannaye nsaba okutegeeza Obuganda nti ennaku ebadde nkyannuma eya ssenga wange Omumbejja Josephine Nabisaalu Basena mu Lwerule mu Ggale. Ebadde ekyannuma ekyokuba nti yayisibwa bubi n'alekebwa mu ggwanika, Mmengo n'egaana okutoola ensimbi okutuuka ku budde obusembayo. Nsaba okwepaaza Omulangira. Omulangira ono ye Mulangira Joseph Ndawula ow'e Namibia, akakalabiza emirimu gye mu kitebe kya Uganda eky'e Namibia. Weebale nnyo Omulangira okukola n'owaayo n'ofunvubira ne bateeka ssenga waffe. Tukwebaza nnyo. Nyongera okwebaza Omumbejja Ndagire Sirwamutanda ono nga awangalira wano mu United States mu Atlanta. Naawe ssebo Omumbejja tukwebazizza nnyo kyonna kye wakola mu kutereka ssenga waffe ono. Twebaza Omumbejja Nakimbugwe, twongera okwebaza Omumbejja Nasuuno ono ng'aliwe Bungereza, Nakimbugwe ng'ono ye musika, n'Abalangira n'Abambejja mwenna abaatoola ensimbi. Siyinza kwerabira, nategeesebwa nti n'alinnya Kabonesa Nassolo Omumbejja Lubuga wa Ssekabaka Kyabaggu Kigombe kya Muyezi ekyebando, ye mu buntu bwe ye yatoola yekka ku nsimbi, n'Abalangira abalala nga bwe mwekwatakwata. Oluvannyuma nga twogedde n'ebikya bitwereeze, Emmengo yavaayo ensimbi ezitaawera akakadde ka ssente. Mayiga bw'atyo bw'atuyisizza era bw'afeebezza olulyo olulangira. Bwe twogerako ng'abamu baasammuliza ku bukunkumuka na bano bamusena bujonjo bwa nkya, bonna nga balyoka batandika okusaanuuka era mukola bubi, temulina kye mugenda kufuna mu mpungamuyaga eyo mpunzi. Omusajja mubbi, munyoomi, mukopi be kopokopo Charles Peter Mayiga, era mu Bwakatikkiro bwa Buganda bwe yawamba kikamaze nti tukyabuliddwa Ssenkaatuuka. Twetaaga omuntu omumalirivu atujjule Mayiga, atuwonye Mayiga. Kaakati no ogw'embuzi gubadde tegunnaggwa, endiga n'erinnya ekibanyi. Endiga bw'erinnya ekibanyi, Mayiga teyaboneredde. Tubadde tuli wano abo be mwalaba nga beesumaalise mu kutereka, n'alinnya ssenga waffe Nabisaalu Josephine, n'alinnya Omunaakulya, n'alinnya Omunaakulya. Tubadde tukyali ku ebyo, abo be mwalaba beesumaalise bonna butaswala, tebaswala. Tubadde tuli awo
nga omuzaana wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye tugambiddwa nti yaleetebwa ku Bwalubuga ku buzaana yaleetebwa jjajjaawe ku Bwalubuga nga mwana muto tannasuna mabeere. Baabaleetanga balamu ne babanjula ewababeene ne bakulira mu mpisa eyo ne batendekebwa mu kumanya kw'obusiige bwabwe. Batugambye nti yasiigibwa wa myaka 8, afudde wa myaka 12, ekitegeeza nti obulamu bwe emyaka gye 82 agimaze aweereza Bwakabaka na Nnamulondo ya Buganda nga Kabejja wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye be bamu ku ab'olulyo olulangira abakuukuutivu abaludde ku Nnamulondo abaweereza Obwakabaka ne baweereza Bakabaka basukka mu 3 nga Kabejja wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Ffenna tumumanyi nange mmumanyi. Naye bannaye mbabuulira ki? Omukazi Agnes Nabalamba kuli ku gundi yeeyita Queen ku Facebook, ebirala sibitegedde bulungi biyeeyita kuba saagala kumanya kigambo kya Nabalamba. Avuddeyo kati kino tekikwata ku Balulangira bokka na Bambejja naye ne Bannayuganda abalala. Avuddeyo n'alumba omukyala mu Amerika waawano. N'amulumba n'aleeta n'abamubuulinga. Kirabu ya Mayiga evumira abantu ku Facebook. Mayiga nabagamba nti ye yennyini aweza n'akawunti 5 ku Facebook ne ku Twitter ku mitimbagano alinaye akawunti mu mannya ag'enjawulo. Bwe mwogerako ng'ajjanga akuvuma ye yennyini Mayiga nga yeefuula omuntu omulala ku Facebook. Obwo bwe Buganda bwe tulina bannange mutusaasire. Kaakati Nabalamba yazze ne gurupu y'Abamayiga ne balumba omukyala Omumerika owaawano. Omukyala oyo temumanyi naye muleetera Bannayuganda buzibu. Embeera eri wano mu Amerika si nnyangu. Bannaffe bangi abatalina biboogerako temubaleetera buzibu nga babateeka buteesi jjuko mu kamwa. Agnes Nabalamba avuddeyo n'avuma omukyala abadde amanyi Kabejja w'asula nti Kabejja abadde asulanga biku, abadde asulanga kiku. Abakazi babonyeebonye abo ne basiiba enjala nga bali mu masiri Kasubi, nga Nabalamba yateekawo nti buli afa tebazza mulala, agenda kuleeta kampuni erongoosa amasiro, ebintu bifuuke bya kampuni esasulwenga ssente zigenda mu nsawo yeze. Yateekawo ekyuma ekibadde kisuza abakadde ab'enjala. Omuzaana ono Kabejja afudde nga myaka 12, bw'oggyako 8 aba aweerezza Obwakabaka emyaka 82 kubanga batugambye nti yaleetebwa myaka 8 n'asiigibwa mu masiro. Myaka 8 ku mirembe Michwa. Abamu bagambanga nti yakulanga bazannya ne Ssekabaka. Kakati nno nsaba okubagamba mwe bazzukulu ba Ssekabaka n'Abalangira ne Bannayuganda abamu ab'Oluganda ne mikwano gy'Abaganda nti muleke kutulekera lutalo lw'Amayiga. Mwe mulowooza nti byakola bikosa Buganda n'ebikosa Uganda yonna. Omukyala ono ku lipoota gy'akola gitugulidde, omukyala ku kuwandiika kwawandiise ku mitimbagano egy'abaana egya gundi ya wano kuyonoona Buganda, kwonoonera Uganda, kwonoonera Abannayuganda abali eno babakwate babayole babazze e Uganda gye batalina kyakukola, n'abali e Uganda babagaana okujja eno kubanga Nabalamba Kimwa Kitoole agambye omukyala nti omukyala abadde abba bw'aguddewo GoFundMe
okusonda ensimbi eziyamba mu kuziika ebyo bye mwagala twakababulya ntubagamba no nga naalinya Nabisaalwa aseeredde n'abalala bangi abaseeredde okujjako omuntu nga tebafiibwako okujjako omulangira Arnold Simbwa Mayiga ne Wassajja gwe batta bayanguwa mangu okuleeta ebyokumuziika. Ayi Ssaabasajja bino ebintu bwe tunaasirika teri asobola byogera Tajuba bw'asirika eriyo omuoba babiri abayinza obyogerako niye nze njogeza bumanyi na kumanya ssebo nga tonnaba kutuuka kujja ku Nnamulondo kangeze nga omulangira Nakibinge Ssuuna omulangira Omutanda emusiige wa Ssuuna ewamala bwe yaseerera ffe twalina enkola yaffe basenga baffe baali bakyaliwo nga tulina ensako zaffe omuva ensimbi n'enkiiko z'abalangira nga mweziri tetwawunyereranga Mmengo naye muddidde oluli olulangira ne mulutyoboola nga nkola y'Amayiga yajja kulunafuya kati oli bw'aseerera tewali yeefiirayo kubanga baatusattulula ne weebuuza ebibayombya biki ssebo Nnaalinya Ssenkindu oli Buganda gezaako okugatta abalangira n'abambejja yitako ku lukiiko kuba kati gwe Nnaalinya omu kuba Nnaalinya abakulu abasigaddewo bw'otaba nti gwe kati gwe osinga okuba omukulu mu luli olulangira mu kiseera kino bino ebyokwerumaaluma nga twerumiralumira mu bitereke ng'enseenene tebijja kuyamba Buganda. Omukazi ng'oyo Agnes Nabalamba buli omu sijja kwogera kubanga kati gwe Ssenkindu nkwogeddeko lw'ensonga eyo naye saali kwogedde nako naye kye ŋŋamba omukazi Agnes Nabalamba mwana wa Walusimbi Mpanga ewaabwe wali Mutundwe kitaawe buli muntu amumanyi nti yazaala mu maama waani mu Mukaamuliira omwana Agnes Nabalamba ne bamuleeta ne bamusiba Mbalangira kakati akoze effujjo lyonna kati ate asembedde eno atandise na kuvuma Abazungu kati ayonoonere Buganda ate ava ayonoonere ne Bannayuganda nabagamba akakazi bwe mukalaba mukakuba amagi Nabalamba bwe mumulaba eyeeyita Agnes Nabaloga mumukuba amagi amavundu Mayiga bwe mumulaba nga ajja asamaalira bwanga bw'asamaala nga agenda kubafu wabeewo omukazi atumukubira kannakkazi mulina okusiiwuuka ku mpisa bino bintu byakutaasa ggwanga si byakubereega si bya lubalaato si bya muzannyo bw'osirikamu n'osirikamu ogenda okulaba ng'ate bataamye bonna batandise okumala geekolera bakola ffa baduma budumi buli kintu ne baduma batukoledde bubonero bututegeeza nga Kabaka wa Buganda bw'ati ye kitaliimu ng'ate batugamba bannaffe baasoma nabuuziza omukyala muzungu Mudanishi n'agamba that's an insult nti ekyo kyakuvuma kyakuweebuula n'Abazungu tebakikola oyo omusajja wa kikaaki tewamala nga gava erino gy'osamala n'otandika okubeera mu bukulembeze bwa Buganda addidde Abannarwanda abajjuzze Bulange Abaganda nze nyongero bategeeza nti tukyalina Bwakabaka Kabaka tumulina naye Kabaka omu tasobola kulwanirira nsonga zino yekka ate tasobola kuzirungamya yekka Abaganda mwenna mulina okwekwatiramu ku nsonga y'Amayiga Mayiga luli yali awejjawejja nga tumugobye awejjawejja kaakati Mayiga ayongedde okumera obusukuttu kati azzeemu buto Kabejja bamuwadde emitwalo 240 okuziika okutereka amanyi okutereka omuzaana wa Kabaka amaze emyaka 82 ng'aweereza Obuganda abo tebalina kye bakoledde Buganda abo abakyala be baakuuma amasitu mu biseera ebyakabenje mu mirembe gya Ssekabaka Muteesa mu mirembe gya Ssekabaka Dawudi Chwa
baaliwo era babaddewo era baweereza naye nga mugamba mutandika kuvuma abantu ababagambyeko ku mize emibi fe bwe twogera temuwulira kati n'abazungu kababagambeko kamuswale muwenegguka ensi yonna ebalabe muswala nnyo mujja genda okulaba nga ne kabaka bw'afuluma n'agenda mu mawanga amalala tebakyatuwa kitiibwa nga tebamwerayo kitiibwa lwa nsonga enkola ey'emmengo tebeera mu bwakabaka bwonna nabino ebinjirinjiri bisobola okulaba nti Mayiga asaanyawo obwakabaka awatali kwerekereza n'olwekyo nsabamu abalangira n'abambejja waliwo basaagala talujjo basaagala kuwulira ddoboozi lye gwe towuliriza naye leka abaagala baweereze bo bawulirize ensonga zino nkulu nnyo bamazeewo embuga zonna ensozi zonna bazaasizza abatoletole bano abagwagwa batunda ne batunda n'obukowekowe ne muddira ensi erina ettaka erinywa amazzi litereka amazzi ne mulyasaamu amayinja ng'ensozi Buganda Land Board yezitunze ennyumba zammwe zijja kutandika okubumbulukuka zigweyo ze muzimbye kubanga ettaka terikyalina mpagi empagi mu abasiru abatategeera empagi mu abatoletoola abawutta empagi y'ettaka ge mayinja mu ttaka bw'ogajjamu ensi ebumbulukuka abazungu baziyita sinkholes ezaalyako ne Florida ne zijijjako ekitundu nga bajaasa amayinja n'olwekyo nze simanyi lwaki abantu tebalina kutegeera ate nga batugamba bagivu bagunjufu kati tebalina bugunjufu bwonna mutemye emiti mugimazeewo emiti emirandira gy'emiti gye ginyweza ettaka ne litabumbulukuka kati ne mutema emiti ne mugijja mu ttaka ne muvaawo ne mwasa amayinja nago ne mugajja mu ttaka ate ne mutandika okusima amafuta ensi egenda kutandika okubumbulukuka nga mutunula bannange kitange yagambanga nti amagezi amatono gatawaanya bigere naye Mayiga amagezi ge amatono otawaanyizza nnyo Abaganda Mukama Katonda abakuuma omumbejja ndagire tajuuba amanyi okukambuwala naye tekimugaana kwogera mazima naye nga we twogerera wano era abakadde beeryankuta ayisa abasajja tewaliwo pulogulaamu eyamba abakadde kubawa mmere ate abakadde ab'ekasubi Nabalamba baasikola olukujjukujju nti buli aseerera tebaleeta mulala tebakkiriza kubanga banoonya modernization naye nga bagikolera mu masiro g'Abassekabaka bajjajjaffe ekintu ekisinga okunyiiza kiri kimu bano balowooza nti obwakabaka bwabwe kyabwe kya bwannannyini ate nabali Bassekabaka abalala abali mu masiro ago ag'ekasubi bo tebalina kye bateekwa kwogera ku masiro ago okuggyako bo Agnes Nabalamba Wasajja Charles Peter Mayiga be basalirawo olulyo olulangira lwonna era be baali basalirawo okututeera ku kabaka nkabaka ali e Namibia bino ebintu tuteekwa kubyerabira mulina obijjukiza abantu bano abantu babi nze sirina buzibu okugamba muntu nti lwaki temusiiwuuka ku mpisa abantu bano ne mubalaga nti tetubeetaaga ffe Abaganda nyongera okutuusa okusaasira kwange eri abooluganda mwenna n'ab'ekika n'ab'olulyo olulangira okuviibwako jjajjaffe Kabejja kitalo nnyo twayenjedde nnyo jjajjaffe Kabejja awummule mirembe wabula nga siibalwisizaayo siyinza kwerabira kusaasira nsaasidde nnyo olulyo olulangira nsaasidde nnyo abavubuka mu lulyo olulangira
kubanga ekibafuula kye muli ne kye mwenyumirizaamu mu maaso, kye muli ennyumiririzaamu mu maaso, Mayiga akiggyeewo. Ate akiggyawo nga mulaba. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mwebalire ddala.